oba wakoyedda Alani otambula n'owulira nga n'amagulu gakuluma n'otuka kati mbutuufu obudde bw'omusajja ogenda okwekakatika kuba ogenda bujjawa. Alani eriyo abaami nga ye takkiririza mu mukyala kola nga ganzo wange tava waka. Though nti waliyo abakyala abamu nti abaami baabwe bwe babakkiriza okukola bafuuka kiwaji baba tebakyagambwako. Omanyi abakyala abamu nabo bwe babeeramuko ne kasente mu nsawo bafuuka ekirala. Okimanyi nti eriyo abasajja abamera akasajja ng'alaba mukazi we nga batuuka bulungi nnyo ku dduuka naye ng'omukyala bamugana okutuula ku seefu nga kamera actually bagimuteeramu ddala buli kimu balabe nti oba sente tazijjamu oba biki okitegeera bagamba oyo yeetunda kastabera successful. Yes, bagamba oyo yeetunda waliyo basaponsa abaami baagala nnyo kubasaba munna hani mbadde nsaba ne bw'oba ogenda out omwami wo musabe ate munnanga oyinamu kasente kati ffenna tuli basajja babiri mu nnyumba gwoba oyina okukkamu mukwano kubenga era Alani gye bali abantu n'agenda n'ava ku mulamwa n'adda mu birala okitegeera so kati kisinziira mu mutima gwa muntu omuntu bw'aba asazeewo okuwa ekintu naawe kikozese bulungi. Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu byerina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Kale mbaniriza ku mukutu CRUZ exclusive ALLANCRUZ gemanya nyongero banirizaako yonna gye musinzidde okubanga mutulabira. Oba oliawo bana mwebale kusiima. I see the feedback is too much and nyongero bebaza nti bwendeeta wano omuntu addayo n'agamba CRUZ kituufu page yo abantu bo abaliko ba mugaso era bankizi nnyo nti otunuulira abantu benzijankyaza neŋŋamba abantu bange ne mbagamba ask for feedback era omuntu oyo gwenkyaza naddamu naŋŋamba nti CRUZ kituufu omuntu gwe waleese byayogera bituufu. ALLANCRUZ gemanya gwe gwe mulundi ogusoose okundaba obanga gwe mulundi ogusoose ogwa ku video zange teweerabira subscribing sharing tusobole okubanga ate tutambula ffenna. Jose extra ku kamera kwali bulungi nnyo okubanga emirimu gye tugikwasaganya. Hogani abeerawo, Kim abeerawo, Deki abeerawo, tiimu nnanene nnyo y'abavubuka bange benkola nabo gino emirimu okulaba nga tubawo ekifaananyi ekirungi okulaba nga tubawo omulimu guno omulungi. As usual naku olwokusatu ntuula ne Shifa Shoe World atuusa ngatto okuva e China ne wano gwomusuubuza ayagala okusuubula ku ngatto oyagala okuyingira bizinesi y'engatto muwulirize bulungi nnyo oba oliawo ojja kubeera inspired ng'omukyala oba omwami ayagala okuyingira okutunda engatto z'abakyala ojja kuyiga. Nange ng'omuntu muyizeeko bingi nnyo mbeeramu awo ne ŋŋamba banange nnyingire engatto banze ate ndi ku nsulo kwennyini sobola omugamba Shifa bampeeyo zaakakadde ntandike ndabe naŋala ntandika olabe naye tukyagenda mu maaso. Ndina Shifa olunaku olwaleero episode yaffe ya mulundi gwa kusatu gwe yatusubwa kebera kuno ku channel kweri eno episode ya mulundi gwa kusatu noonya ng'otandikira gye twava n'olugendo okutuuka n'otuusa olunaku lwa kusatu. Shifa yateredde dda very smart. Oyambadde kati baita sharia green sharia hijab sibimanyi nnyo sharia sookya. Sharia, it's a dress. It's a dress. Naye oli so smart. Mashallah.
Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu butambula butya? Mulungi Alan, alhamdulillah. Oyina akafaananyi ko ke wansindikidde and I was shocked. Actually, Jose agenda kabalagako. Shifa. Wala inali manyo nimba. Wansindikidde akafaananyi ng'otudde ku kadeeya wansi ng'opanze obugatto bwo. Hustle is real, Alan. Obugatto wabuyingira ddala nga bw'ogamba banno mu stage yemu. Actually muntu omu ayinza olowooza alimba akafaananyi ako ndowooza kemulabaawo. Jose kabateereddeyo awo. Mujja tegeera nti oba oli awo bizinesi zino abantu bazijja wala. Size mwe wali bwe wali ofaanana ne kati bw'ofaanana. Mashallah. Mashallah, Mungu mwebaza. Buza kuba tulaba n'oluvannyuma tandikirawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya banyabo ne basebo abawagizi ba ALLANCRUZ exclusive banange mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Walo by the Omukyala yangamba nze kastangira nti Alan bwati yataddeko mba nyino genda nkalabirewo. Yampereza message the second episode nangamba obwedda nkalindiridde. Webale nnyo bambi kusharinga naffe kutuwa ku magezi na ideas. Bambi mbebaza. So far bo bazze. Bajja feedback njiraba. Oli ajja kale oli ne bwaba taguza oli najja nakwebuuzaako nagamba nsaba kumpa ku magezi. Oli nakubira nagamba bambi manyi obeera busy naye nsaba kumpa ku budde bwo nkunnyonnyole. Wanzizizaamu amaanyi nalabye interview yo ne mpulira nga mu butuufu nange nkola ki nsobola. Ate kati bwe napostinga akafaananyi manyi Alani abantu balowooza nze ndi planned kid. Kati balowooza ndi planned kid. Naye ng'ate hustle nze nnyina ekintu nti buli w'olemerako Alani ekintu otuuka n'okifunamu ate kasi tossaamu okwagala. Omanyi waliwo okukola ekintu nga nakyo tokyagala naye commitment kasi ekintu okiremerako wallahi otuuka n'owangula. Nze akafaani awo nno nali namugongo. Buli namugongo lwe yatuukanga nga ntwala obugatto bwange nga nfuna ekitundu baali awo tuteeka ng'oyala ng'oteekawo ng'olinda abaguzi. Kati nagambanga ekifo ky'okubeera wano ku dduuka tulinda abaguzi tewaliyo lwaki sipakire engatto zino ne ŋŋenda namugongo n'enkola ki n'enteekateekawo tomanya nnyinza okufunayo. Olumu byagananga nagendayo ndooza lutuzaalinga 3 naye ey'okusatu eyo baaba yankupa kibooko. Nagenda ne peya nga 8 ndooza natundako peya nga 10. But of course byonna bibaamu in life. Okay. Tekyatambula bulungi. Tekyatambula naye giri emirundi egyasooka kyatambulanga. Naye guno ogwasembayo neŋŋamba owaayi. Tewaggwamu maanyi. Saggwamu maanyi neŋŋamba kati ekyoba kiganya ate kanzire ku kirala. Okay. Shifa olunaku olwaleero nina message gye nabadde nfunye mu inbox yange ng'omukyala ŋŋamba Alan njagala okukola Shifa nga bw'agamba njagala nnyo era mpulira nkola ki n'alyagadde naŋŋamba naye njagala nkubuulire nze ne ssente nzirina ne Alan omwami wange tayagala nkole. Omwami wange namugambako ŋŋendeko China nsuubule naŋŋamba nti njagala tandika bwenzi bwa kunkwanira ku nnyonyi. Naŋŋamba Alan njagala kumiitinga ku Shifa maybe oba osanga asobola okunnyonnyola omwami wange. Naŋŋamba kati abo bashifa baabaami baabwe bakolebwa mu miti ki Katonda yabatonda atya. Naŋŋamba bo balaba kale nga bakola ate batambula era ne baddayo mu maka gaabwe tetumanyi but kyankuteko nekindeetera okubuuza Shifa si yekka kyemmanyi si ye yekka but abakyala bangi baagala okukola nga bwe mubagamba ne zino bizinensi oba oli awo bazaagala naye Shifa abaana tebakkiriziddwa. Oli namugamba oli bwamuwasa bambi munsonyiwe oli n'owasa omwana wa muno
namugamba ati aa nze nakusasudde ewammwe nze nakoze bwe nti tuula omwana n'atuula buli kimu nga ayina genda n'afukuba amavivi ku ttaka gyebaleko ssebo munnange mbadde nsabayo emitwalo 10 abamu yesu bazibawa ng'oli yamugaana okukola naye akasente k'omukazi kanyuma kifa tutandikire awo mmwe mukikoze mutya kaakati Allan omukyala yenna ali eyandaba gwe nga wandiyagadde okukola ng'olina omwami wo sooka oyogere n'omwami wo okitegeera kuba Allan abasajja bano banjawulo abaami banjawulo eriyo omwami nga ye agamba nze mukyala wange mwagala waka buli kimu nja kukola ki nja kukimutuusaako nga n'obusobozi abulina naye ate tutunuulire ku migaso gy'omukazi okuba nga akola tutunuulire ne disadvantages ez'omukyala okuba nga atudde waka okitegeera nti Allan busobola okukeera ku makya omwami ono ng'ebyenfuna oba bikendeddemu nga bigootanye nti ng'omwami yalibadde tugeza kuwa buli kimu Allan n'agera oba obulwadde ne bumukwata okitegeera omukazi atudde waka like kale ng'ennyingiza neekola ki neekyukamukko kati omukyala ono oba omugaanyi mu butuufu okukola oba oyolekedde obuzibu mu maaso awo okitegeera so ng'ate omukyala we wandimulesse n'akola kyalibadde oli awo kirina kyekyongerako ki tho nti waliyo abakyala abamu nti abaami baabwe we babakkiriza okukola bafuuka kiwagi baba tebakyagambwako omanyi abakyala abamu nabo we babeeramuko ne kasente mu nsawo bafuuka ekirala omwami aba takyamuwulira okitegeera kwegamba naye abanga afuuse omusajja mu maka okitegeera naye ng'ate gye buva ne gye bwenkana Allan omusajja asigala ki musajja mu maka so kati omukyala ono andaba nga waliyagadde okukola ka bizinesi ko tuula oyogere n'omwami wo omanyi Allan bino ebintu biba byakuteeseganya bingi nti mwenna muba bantu bakulu mwesanze muli bakulu like wabaawo enteeseganya tuula n'omwami wo mukole ki muteeseganye mugambe nti mwami mbadde nteesa oba mbadde nsaba onjiyizeewo akantu akatonotono okitegeera katugeze Allan abaana bayinza obba bali ku ssomero katugeze bano abaami baffe oba bafuna salary oba kale nga si ba business people okimanyi nti omukyala bw'oba omukoledde ka business ko omukyala oyo omwami asobola okuba nga tannafunawo kasente ate ng'omukyala omanyi ffe tuba n'akasente kaffe ak'ekikazi omwana n'atuuka nga bamugobye ku ssomero omukazi ye n'akwata sente ezo n'akola ki n'azisasula kale osobola omugamba nkuwoze omwana bamugobye nkuwoze naye sente zange olina okukola ki ozizza kati mu time omwami naye oba we bamusasulira wafunira akasente ke n'akola ki n'ajja n'asasula oba onfuna bulungi kati omukyalo ono ng'ayagala okutandika bizinensi omanyi Allan abasajja abamu balina ebbuba baba tebaagala bakyala kukola ki kukola agamba anze mukyala wange kasita n'agenda mu kibuga bagenda mu Mukwana mukyala wange kasita alinnya ennyonyi batugamba mwake edi omwo omukyala tasobola kukoleramu era batugamba mbu obwenzi obuli mwake edi awo Allan nze by the way nze waliwo nze n'ebintu ebinsesa nze ndowooza ne mwake edi mwenkolera nze sifunangamako na musajja nkwana okitegeera naye omuntu aveeri nagamba nti mwakedi waliwo agula lanchi waliwo agaba transport oba ndoze waffe tebaliyo ndoza ze sibalaba waliwo agula transport waliwo agula emmere waliwo akuwa eza oba okitegeera naye ng'ebyo byonna omanyi abantu Allan boogera ate omuntu tosobola kukola ki kumugaana kwogera kati ye eyo ye mind ye kyaba alowooza naye nga mu butuufu bw'oba oli committed ng'omanyi ekikututte okukola era obeera ogenda kufokasinga tho nti abakazi abamu kale abamu nga bw'omanyi buli omu alina ebigendererwa bwe naye gwe bw'okeera ku makya n'omanya ennaku yo n'omanya ekikututte mu kibuga nti bannange kuba e Kampala Allan buli omu yajja bw'omu kati it is up to you woba odda gye bali eyo abakyala nga babeera mu kibuga natuula nadda mu lugambo bageya oli ayitawo gwe bakola ki gwe bageya ne kasitoma n'atuuka n'omuyitako
wamulabye nno nze balaba gye bali yeeraga nno bw'agenda China mulabe okitegeera but nze siina obwo budde bwa negativity era oyo omukyala si gwe twogerako gwoba oyogera kati njogerako ono omukyala ali determined amanyi kiki kyalina okukola Esi mukasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga. Kati Alani abakyala asobola okubeerayo bambi nga naye yali yagadde tugeze ogende China naye nga mbutuufu omwami we agamba nze omukyalo wange waalinyira ennyonyi bwati oyo bamumaze okitegeera naye ng'ate si be kiba ebbanga lwolinyidde ennyonyi osanzeeko abasajja bameka abakwana I don't think okitegedde kubanga nze Alani ekisookera ddala ne bwe mba nga ndi ku nnyonyi bwenti tugeze jjukira batugamba aba Nigeria bayaye kati ogenda mbutuufu olina n'okuti ogamba ono bw'abanga agenda kunfera nzijjeko obusente bwange okitegeera kati omuntu ng'ogenze tolina kwemanyiiza nnyo nnyo omuntu gw'otamanyi kuba nze aba Nigeria abo mba tebagamba aba Nigeria abo bafere nnyo bagezigezi kale kati oyinza okwekanga ne weemanyiiza omuntu abasajja bayaye asobola okugiramu ango yonna kati ogenda asobola okubba okitegeera kati nze sitera kwewa nnyo muntu gwe nkoze eki gwe simanyi okwewala munnange omanyi abantu baba n'ebigendererwa kati ekyo toyinza kumanya so kakati omukyalo ono andaba omwami osobola okukwata omwami w'obulungi ne mutuula ku mmeeza n'ogamba mwami mbutuufu njagala tutandike tukole tugeze oba ogenze China n'omubuulira okitegeera okuba nti abamu baba balowooza nti omukazi bw'akola bagenda Mukwana agenda funa abasajja era agenda batakyampulira si bwe kiba abakyala bano njagala mubawulirize nnyo bayirawo abaami muwulirizeeko ku bakyala bammwe omukyala bw'aba omanyi Alani eri abasajja nga yetawuliriza nga ye kyayogera dictator naye nkugaye buli woowuliriza mukyalawo kintu kikulu nnyo Alani okimanyi nti tosobola kwagaliza musajjawo kibi okimanyi tosobola kwagaliza musajjawo kibi naye abasajja bano agenda n'abeeraawo n'agamba nze ng'omukazi ng'ompabula kuki okitegeera naaba nga tasobola kwagala kukuwuliriza muwe obudde mukyalawo muwe obudde omuwulirize omanyi abasajja omanyi nti eriyo abasajja nti agenda n'awuliriza nnyo mikwano gy'okusinga ne mukyala we okitegeera naye ng'ate mu butuufu mukyalawo ono yagenda okukubeererawo mu mbeera yonna obanga oyavuwadde obanga olwadde olaba Alani emikwano gino egisinga gitwagala mu bulungi naye funa obuzibu olabe funa obuzibu ojja kumanya who is your friend ani atali kati mu buzibu mostly awe tumanyira ki abantu baffe okitegeera kati songa bambi omukyala jjukira Alani abakyala tuyina omutima ogulumirirwa oba emitima gyaffe abakyala gya kisanyi nti mbutuufu tosobola kulaba bbaawo oba mwami wo oba boyfriend wo oba kinga agudde embuzibu nekitakwatako okitegeera kati omwami ono mu butuufu bw'oba olese omukyala n'akola ebintu bingi bayirayo byogenda okufunamu okitegeera nti omukyala ojja kubeera naye ne bw'oba nga osobola okufuna emergency ng'omukyala oyo mbutuufu yagenda okujja mu bunnya naye ate wonooba omuganya okukola kiba kigenda kuba kitya anti bo bagamba nti omukyala ng'atandise okukola bw'afuna akasente tagambwako
kati waliwo omukyala yabadde oyo omukyala gwebadde kunyumiza yaŋŋambye naŋŋamba bawangadde ne bbaawe emyaka 10 n'emyaka 10 omukyala talina kye yali yeekoleddeko mu bulamu yadde okukola naye azadde abaana yatwala abaana ku ssomero yakola kinagamba CRUZ sisobola kunoba naye njagala nange nkoleyoko ka bizinensi bo babashifa abazikoze ne ba successful bazaalibwa batya naffe tusobola naye ffe tulina abaami nga badikiteeta kati Allan ekyo kyoyogedde okiraba okimanyi nti eriyo abaami nga ayina mukyala we naye ng'amumanyi oba okitegeera nga mbutuufu agezezzaako omanyi nti eriyo abaami ng'awadde mukyala we kapita omulundi ogusooka ezo ne zifa ne ziggwawo n'akwata namuwa ogwokubiri ezo ne zifa ne ziggwawo n'akwata ogwokusatu ne zifa ne ziggwawo kati ekyo ekintu nakyo bwe kyapeninga jjukira omusajja oba tomuwa maanyi okitegeera gwomuntu Allan ne woobeera gw'omuntu n'akuwa ne bigaana ogusooka n'ogwokubiri kale lwana nnyo okole ki olabe nti kapita ono yasooka kale bw'aba yafa kubanga kapita afa bizinensi ziri so tricky osobola okutandika kapita n'akola ki n'afa ate ng'olina kwongeramu mulala n'ogezaako ekyokubiri naye kati omwami wo bw'aba ng'agezezzaako nakuugo omanyi Allan eriyo n'abakyala nga tebali serious nga si bamalirivu nga si bakozi nga ye olumu ezo ssente aba alaba ng'ez'obwereere agamba ndaba bajja kunnyongera endala ng'agamba kati n'atateekamu nnyo bwongo n'amaanyi okitegeera kati omuntu oyo bambi abasajja bano nabo tubasaasire kiba kikumalamu amaanyi naye kati mbadde nsaba omukyala yenna ali eyo gwe nga mbutuufu wali yagadde okutandika oba okukola ng'omwami wo olaba nga muzibuzibu tuula wansi oyogere naye omugambe mwami nkupromisinga mukwano Haji yogera naye mu mukwano omanyi wabaawo that moment we mubeera n'omuntu wo nga muli mulaavu kati gera bbaawo nga muli mu kaseera ako ak'omukwano omanyi Allan abasajja bano bwe baba nga bali mulaavu buli kimu asobola okkikolera kati funa that moment akaseera ako omwami wo omuteeke mu fix mu butuufu otuule naye oyogere nti Haji wange mukwano leero nkusuubiza bw'aba nga yali akuwaddeko okitegeera ne bigaana koze ebintu era bigaana ne bwe baba nga si bakazi bonna n'abasajja era bizinensi bazikolako ne zikola ki ne zigaana n'addamu n'agezaako ekirala omugambe mwami babayita buli omu alina waayita omuntu bawulire honey bay king wange biki gwe lyonna look for the suitable word omugambe baby my love gwomanyi yonna kyoyita baby wo omugambe mukwano mbadde nkusaba mu buwombe fukamira wansi tekirina kyekikujjako fukamira oyogere n'omwami wo muli babiri omugambe mukwano mbadde nsaba tukole bwe tuti ne bwe tuti nti tugezeseeko tulabe mbadde nkusubiza nti kati olaba mwami bwompa akasente kano nentandika okukola n'ebintu ebimu kati nga kwegulira kaviiri oba sharia ng'eyo kakaaya okitegeera ng'ebintu ebimu mu butuufu Allan osobola okukola kugula byakulya by'abaana batwala ku ssomero kugula byakulya by'abaana ku ssomero okitegeera funako naawe ebintu by'okola naye bannange mbabuulire bakyala bannange abandaba buli kimu bw'ogenda ng'okitunuuliza mwami n'omunnyo n'akanzaali trust me naawe ajja kuba ebeera era omusajja agamba naye n'omukazi mu bwongo ddala n'omunnyo tasobola gugula ayina kunkubira simu okitegeera nti kati bw'oba naawe olina akase anti olaba Allan abakyala balina obuzibu muli abakyala bakikwata nti ffe tulina kuweebwa okitegeera nti omukazi yena alina buli kimu gwe buli kimu balina kuwa buwi naye ng'ate naawe omukazi bw'oba ng'okola ssente zo bino ebintu oba obisobola kati nze Allan njagala nnyo like okay kanze kankubuulire like birthday yange ya this year inshallah nagamba njagala kugenda Dubai. I want to celebrate my birthday in Dubai naye nga ssente zino siina sponsor yadde wabulanga nnino zeenoonyeza nga nze ki omukyala nti like muli kyempulira kyenkola ki kyenjagala kati muli kinsanyusa nnyo okukwata akasente kange nga nze omukyala naye gwe omanyi kyekitegeeza do you know how it feels like okutta ssente zo nagamba
naye bannange leero mbutuufu nange nkikoze so nga tolinze kolaki kutunuulira kale omwami asobola okuwa sapooti naye nga naawe mwennyini okoze eki wenyigiddemu tugeze abaana ewaka okugula engoye gulira abaana b'engoye buli kimu tolinda mwami okitegeera naye ng'abaami mbasaba abakyala mubawe ssente bannange batandike okukola gwe toddawo okugamba nti nno omukyala bwe naamuwa ssente tagenda kumpulira agenda kubeera mu bwenzi nedda sooka omugezese olabe buli kimu bakigezaako try omanyi Allan omwana ne waasobya asobola okusobya ogusooka n'omusonyiwa n'akusabya ogwokubiri era n'okola kino ogwokusatu n'atereeza okitegeera kubanga ate ffenna tukola ki tuyigira mu nsobi okitegeera so kati waliwo kali koogambye akafuna engeri gy'oyogera n'omwami wo njagala nkutegeere bulungi kyogezaako kutegeeza abamu n'engeri gye basabamu abaami bakukola nkyamu approach approach oluusi nayo nkyamu kati gweoyinza okeera ku makya just out of the blue you wake up nogamba nze nno njagala tandika kukola okitegeera nafunye ekifo wekiti mu town rent center ne bweziti okitegeera kwegamba nga toyinaamu kawoowo mu kamwa omanyi Allan abaami bano baagala nnyo basaba olimba ate mbadde sikamanyi omusajja yagala nnyo musaba abasajja tebaagala nti munnange ngenda kola bwenti ne bwenti abaami baagala nnyo kubasaba munna hani mbadde nsaba ne bw'oba ogenda out omwami wo musabe ne bw'oba olwedde okisazeewo mu mutima nti oba agaana oba akkiriza nnyo ogenda ng'omugamba munnaye mwami nno mbadde nsaba kukola ki kugendako wano newe ani yatibagamba nti tukyagala nnyo anna eshifa omwami yagala nnyo musaba maama gwe nkugambye mbadde nsaba kubanga abaami bano balaba tebaagala nti ekintu bw'oba wakikoze dda agamba oli kyewaggula ate munnange oyinamu kasente kati ffenna tuli basajja babiri mu nnyumba gwoba olina okukkamu mukwano kati muli naye aba afiiringa nti wamma waliwo mukwano gwange omukyala yaŋŋamba Allan nakola ssente zange n'agula Harrier hybrid kati mukwano gwange naŋŋamba naye nali mmaze ogisasula naye mukumala ogisasula naŋŋamba nagende w'omwami wange namugamba Shadrack how are you biki namugamba Shadrack mbadde njagala gula new car biki namugamba but you don't have money biki namugamba no but this car nyongerezaako biki guy naamuwaayo naye nga yamaze ogisasula so kati kikoyo naŋŋamba Allan nze one thing I realized about men and abakyala abamu ekibalemye is they think if you become rebellious obanga buli kimu gweoyagala okozese aggressiveness omusajja naye ayagala akulage nti muki naŋŋamba naye nze nazuula ne wemba ŋŋenda ggula boda ngiteeke ku kkubo nga nasazeewo dda ŋŋenda gigula nkireetanga request nti naye ng'ate kituufu bw'okyogedde nange nga njagala okunsaba abasajja bonna omanyi kati kyabatondebwa omusajja era asigala ali waggulu kuki kubanga ffe tuva mu mbiriizi zammwe si bwe kiri kati oba olina okumugamba mukama wange mbadde nsaba okitegeera gwe ne bw'oba naawuliranga musajja ansabye n'omulekera ekitiibwa kye that respect Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku
Jinja Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Kati mbadde nsaba omukyala yenna ali yandaba gwe ng'omwami wo mbutufu Allan eriyo abaami nga ye takkiririza mu mukyala kola nga ganzo wange tava waka naye ate mba ng'omukyala sigamba nti empisa mbi sigamba nti ayogera bubi nga gaya ali insecure ate abasajja balina ebboba Allan naye omuntu bw'aba agambye tuula wansi oyagala kukola oyagala sente mmeka ti miliyoni 2 nenzikwata buli mwezi nenzikuwa miliyoni 2 kiki oba oyagala ekyo tekiganye naye kitunuulire mu ngeri bweti nti olunaku lukedde ku makya God forbid Mungu omwami wo n'amujjulula okitegeera ozzaako ki trust me newe muba muyina ebyobugagga bitya newe muba muyina mayumba za apartment biki kati ate Allan olaba ojja kubeera awo housewife mukwano nga omwami buli kimu akikuwa oli awo otudde omanyi muyina abaana bammwe bana bali awo okitegeera omwami akedde ku makya avuddewo baleese olukunkumuli lw'abaana ebbali nga bagamba ayinayo abaana 5 okitegeera gano ge maka amakulu gw'obadde oli awo ogamba tulina basatu tulina baleese 5 awo nno ng'olyoka ogwawo ekigo kyokka family egamba ge maka ga Haji amakulu abaana balina obeerawo weebale nnyo abaana balina obeerawo kati nno olwo ebintu batandise okola ki obigabana naye gwe wobeera omukyalo omugezigezi omanyi bagamba buli mbuzi ku nkondo yaayo kati gwoyina okwebeereramu abaana bange babaddewo batya kale biri we biba kubanga ebyo ebintu by the way osobola okubeera omanyi bagamba there is a saying bagamba nti ekintu kati olaba nga Allan tugeze n'omala ovaawo nti ekintu kyekola abaana bo tebasobola kitambuza oba kiba kizibu okuddira mu bigere kati era n'omuntu oyo ng'akedde ku makya n'avaawo engeri gy'abadde atambuzaamu ebintu ebyo oluusi kiyinza okubaamu ekizibu so kati omukyalo ono ndaba bw'oba ng'obadde weekolera akasenteko ak'ekikyala okimanyi nti abaana abo ne we baba nga babakulekedde baba tebakumenya nnyo okitegeera oba like wakimanyira nti abaana nsobola okugula engoye nsobola bano okubagulira ebyokutwala ku ssomero like obuntu obwo obutonotono kale ekya school fees kiyinza okuba nga kinenemu naye ate gye bali abakyala eyo nga sente za school fees bebazesasulira nga ate n'abaami bwabwe we bali kati ate olwo njogera ku basingle mothers nga sente zaabwe kati bongo obwo obuvunaanyizibwa bakola ki babumanyiira okitegeera ate era ekirala Allan ekintu kyendaba olaba mu bizinensi wano kiba kirungi nnyo omukyala n'otagatta bizinensi na mwami bakuwadde sente okoze bawa akukkiriza kalo kukola oba kati kaŋŋambe osuubudde engoye ne bawo kati gambe oba agambye bizinensi eyo ng'ekola ndowooza kanyongeremu tukole kati ekyo olusi naye ate ndaba bangi abakoze bonna ne babeera successful nnyo bangi yes bangi naye ate abamu cause Allan waliwo ate okimanyi nti eriyo abasajja abamera akasajja ng'alaba mukazi we okitegeera teri musajja asobola wulira anti kati olaba Allan iyo omusajja n'awulira bubi anti kati olaba so terintereko asobola okugamba omukazi ono nno afunye nnyo ssente okitegeera kati Allah asobola obbawa mbutuufu nga ka business katandika nga katono naye nemukula like nemugrowinga big ng'oba oluusi business eno omukyala yasinga ogitegeera nkufune bwe nti omanyi olina ebintu byonyumya wano nga ningange yali abirabyeko wali omukwano gwange omu tubeera naye ye mutungo yatandika ng'asiika amawogola ng'asiika
asiika ebinyeebwa entungo biki ng'abisiba n'abitambuza kati nga gaayiwe avuga booda naye demu nayiya n'agattagatta capital n'awera ne batuka ekiseera ne bafuna ne bazimba ka small scale business nga omukazi yakagize kati ndowooza gaayi agenda olaba nga business eno ng'ekoze eki ng'ekuze ndoza guy n'agamba girlfriend katwakisiba mu boda fo kyovuga boda nentandika nga okudistributinga ngo mukola ne mumpa ne distributinga omwana agamba it's okay kumbe ye guy yalowooza ti business eno weekulidde okutuuka wano kitegeeza waliyo ki fanda omulala so guy ekyamuleta mu business eno tekyali nti yayagala nnyo okukola naye yalaba omuwala nga speed business kwekulira alabira ddala waliyo fanda kati ngagamba bwe naasembera wano okumpi nja laba era amazima nja kukola ki era ye omuwala n'okumuwa nti yeejamu tukole yamuwa namutima guli open era kugira ati ng'omusajja omuvubuka atandika kugamba naye obeera nnyo bize wano abaana ewaka bezidde akati ekitaaliwo oluvannyuma business neekola ki neegwa naye omuwala kyeyakola n'anooba so omuwala bw'anooba n'addamu n'akola business ye era kati business etambula bulungi so kyenjagala nti kutegeere bulungi nti oyagala gamba nti sometimes bwe mukola business si ku musajja yekka actually maybe ne ku mukazi nti n'ogamba nti CRUZ nkola interviews kati kanandika okuleeta ne mukyala wange tukole naye ti mukyala wayinza okulaba shifa nga shifa oyo ngajja nnyo kati kankulage n'engeri actually waliwo mukwano gwange baludde mu business for a long time n'omwami we kati omukyala oyo yasooka kukola na bbaawe bakola ne bbaawe for a long time ng'omukyala yakola ki yabeeramu mu dduuka nga actually bakasitoma bonna kuba ye omwami yendoza yakolanga gwa kugenda China nakubeerawo ku dduuka naye ng'omukyala yamanyi ki engeri ebintu gye bitambulamu nga yakwataganya ki ne ba customers naye ekiseera kyatuuka sente ne zeeyongera like ne bafunamu obutakkaanya nga sente zeeyongera jjukira omukazi abadde bambi ateekamu nnyo ki effort ye sente ne zeeyongera ne batuuka omanyi Alan bali abantu baatuukanga nga mutuuka ku dduuka nga bava bulungi ewaka married people it's a married couple nga batuuka bulungi nnyo ku dduuka naye nga ng'omukyala bamugana okutuula ku seefu kisoboka ng'omukyala bamugana okutuula ku seefu nga kamera actually bagimuteeramu ddala buli kimu balabe nti oba sente tazijjamu oba biki okitegeera naye nga imagine mukyalawo okitegeera omwami ono akasente kakoze ekyo omukazi bambi akoze omukazi n'atuuka Alan nga ne ku mulimu takyayagala kujja omanyi okubeera ng'otuuka ku dduuka naye n'obanga ennaku ekwata like nga yonna tapi naye nga ebintu bya bbaawo n'abaana bemukozesa abamu nga bakusinga amaanyi kati abaana be yali akozesa kuba mwalimu ne basista be nga bakwata olugambo ne baluwa omwami nti mami nno buli nnaku ajjamu ssente bweziti mami okitegeera kati ate n'ekirala era Alan olaba buli wogatta n'omusajja business biki kati mulimu businesses nga bakasitoma basinga kuba bakazi okitegeera kati ate ffe abakazi tuyina ebbuba osobola okutunuulira omwami obanga waliwo kasitoma nga mukyala najja nga mubutuufu naawe olabira ddala engeri gyayogeramu ne bbaawo oba biki kati awo ne mukyankalanamu okitegeera n'otunula engeri kwegamba ate obusungu buli bwe muleeta misunderstandings mu business biba tebikola okitegeera so kati awo weŋŋambira nti kyalibadde kirungi buli omu naakola ki n'abeera mu business ye though nti n'okugatta nakyo si kibi
naye ate end results ebiseera ebisinga tetera kuba nnungi ey'abantu eya couple ezirina business nga mwenna there are those who have succeeded nga bali era successful biki naye abamu end result tetera kubeera ki nungi kubanga olaba alani bana abasajja bakwana okitegeera era kyo kyabatondera era tosobola bagana kukola ki era abasajja bonga batabani ba Farao bo bamanyi kati ate olaba omukazi bw'abeera n'omusajja nga bakola mu bizinesi emu omukyalo oyo n'ategeera nti omwami wange oba ayina omuntu bwati negwayagala n'amutegeera wallahi nkulayirira alani omukyalo oyo bw'aba abadde atayikamu amaanyi nga 80% agenda gisala gize ku 30 omanyi lwaki agenda gamba ye after all ne gwentuyanira nze ndi wano ntuyane sente ng'ate baziteeka mu bakazi balala okitegeera kati yajja kuba wano bambi mukyala wattu amenyeka mukazi wattu naye nga gwe ssebo sente ozijjamu ziwa bubbeebwe eri naye ng'ono yakola ki yakola yatuuyana naye gwe ng'osikamu actually nayina nno ne mukwano gwange oli ye ng'abuza mukozeewo mmeka nno muyinawo mmeka soko ntereko wanene emitwalo 3 ng'agenda ne bubbeebe actually nga mukyala wo ono akola sente yamuyita na ayina erinnya lye yali akozesa oba yali amuyita kalogoyi oba working machine yali amuyita ka working machine oshegeera so mubamu ebintu mu butuufu alani byotunuulira n'ogamba naye nga nze mu byonna nsaba omusajja yenna oba omwami ali eyandaba omukyala wo muwe chance ate era chance togimuwa mulundi gumu bwe kiba kiganye for the first time gezaako omulundi omulala kubanga fe ala naffe era gye twasookera capital yatufaako oshegeera capital afanga olina okuddamu building buto oyongeremu okitegeera tomukoowa mukyalawo ate era nga n'abakyala nabo mbasaba omwami bw'aba akutaddemu obwesigwa nakugamba mukyala genda okole genda onoonye sente tusobole kukola ki okwezimba okweyongerako okuba obulungi nti naawe faayo tojajama mu kiso ogwo bw'aba akuwadde nakuteekamu sente zigende China olinyenyenyokole toddeeyo ate kwemasula bwemasuzi okitegeera kubenga era alani gye bali abantu n'agenda n'ava ku mulamwa n'adda mu birala okitegeera so kati kisinziira mu mutima gwa muntu omuntu bw'aba asazeewo okuwa ekintu naawe kikozese bulungi okitegeera ate teekawo obwesigwa gw'omanyi nti alani eriyo abantu nga ye mwami mukyala we ne watambula ne bw'aba alazeewa ne bw'aba alazeewa aba amwesiga omanyi lwaki nti okubuildinga trust kintu kikulu nnyo alani kasita omuntu obreakinga trust wallahi eyo trust okuddamu okugizimba kiba kizibu omuntu kasita omenya trust eyo okuddamu okugizimba mukwano kiba kizibu naye nga try as much as you can oteeke obuilding a trust gwe wenna omukyala ndaba building a trust eri omwami wo naawe omwami andaba building a trust eri mukyalawo ekyo kintu kikulu nnyo trust kintu kikulu nnyo kitegeeza eremesezza bangi oba oliawo nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo
era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Gomanyi nti Allan oyinza okuba n'omuntu noga oyangambye kati Allan tugeze oyinza okuba n'omuntu nagamba Allan ngenda gendako wano tugeze oba mukyalawo baki ngenda kubeerako wano naye nga okimugamba naye nga muli amaze gakkiriza oshagera naye nga muli akuyinamu okubuusabuusa gamba oba kituufu gyangambye yeeyo gyali naye kale ayizulu kati try to build that trust. Kwanza nsanzeeko n'abawala abato ne mukwano gwange bamuyita Prem Touch akola gundi obusige Trim Bambi mumanyi, she's a nice person. Yankolangako makeup awo ng'akyali eno wansi. Naye Prem Jozi yayingiza wa motoka empya ne yeevuga. Ne mulira ng'ayogera ne bbaawe namugamba honey banange thank you I've finally got it biki ne ngamba ne bana abawala abato ng'omusajja amukkiriza okukola. Omanyi eriyo n'omuntu akuzaamu amaanyi. Eriyo n'omuntu akuzaamu. Nti Prem akola omwa ssente akoze makeup. Bw'ava de makeup akoze ebisige. Agenze ku kizimbe ekirungi. Agenze mu town wakati. Akoze bwati. Kati omusajja ne bw'agamba nti ne bw'omugamba nti bebe. Walai akamotoka kenvuga ne ba client benkolako ne business kati ate Prem oyo omulaba ekintu kye yakiteekamu nnyo okwagala. Kozi nze namumanya ng'akyali eno wansi eno nga oba akazimbe ke yaliko baali bakayita batya down here. Nagenda ngayo bambi nga nkolako makeup naye nga oyo omwana bambi alina omutima omulungi first of all. Alina omutima omulungi ate ayagala ebirungi. Prem ayagala ebintu ebiri class. Kati ekintu buli wokiteekamu okwagala. Ekintu buli wokiteekamu okwagala era n'okulemerako. Kati era olaba nga she's winning. Okitegeera. Olaba nga winninga naye nga ate naye yatandikira eno wansi eno akakazimbe bakayita batyo oba nkeerabidde. Yali mu basement ye wansi. Yali mu basement? Wansi twakiriranga amadala ng'ali wansi. Kubanga ze mbabuulira amazima. Shifa kankubuulira. Kati Allan omuntu asobola okukeera ku makya omuntu n'abuukira brand ye katugeze Prem ekintu kyengeri wakituusizaamu. Oli walayi n'ava eri nga tamanyi na byayiseemu tamanyi na byagize n'atandika omubuukira. Okitegeera. Omanyi abantu bano Allan baagala nnyo omuntu kasita ovaayo bw'oti n'olinnya eddaala baagala nnyo kussa ki wansi naye ate wabanga eno wansi nga teri naakwogerako. Okitegeera. Naye Allah buli lwakuwa riziki n'akwongera ku ddaala awo ng'ondabira. Okitegeera. Kati Allan nze oli ayinza okuva eri n'agamba oyo mumanyi nnyo lererere biki naye nga yina kyo sense talina nakyakumanyiiko. Okitegeera. Omanyi abantu asobola okuba ng'akulaba n'agamba omuntu oyo nno mumanyi ali bwati ne bwati naye nga mu butuufu azimba mugambo ku mugambo bonfuna naye nga in real sense talina kyategeera. Nga talina kyategeera. Kati njagala nkubuuza ekibuuzo ekirala. Kuba nabyo bambuza byenkubuuza. Oli yaŋŋambye alina omwami we alina ssente naye selection of business bwakulaba ngaoyogera engatto ng'agamba nti oba nnyingira engatto bali weringa omuwa ssente naye agamba yandiyagadde okgendako e China kale ye baawa ali weringi naye selection of business muzikola mutya? Selection of business Allan nga mwedi first time luli we nagamba nti nze omuntu bojja ng'oyagala okwogera nange about business kuba bambi I've got different people nga kale abamu bajja ng'ayagala akulabe physically ayogere naawe omuweeko
ku magezi. Kati waliwo era omukyala yankubira essimu n'angamba Shifa nalabye interview ne Alan about business naye mbadde nze njagala buviiri. Yaŋŋamba nze njagala kusuubula biviiri. Yankubira bulungi essimu ne mugamba ogenda kujja ddi mu town. N'angamba nambulira olunaku lwagenda okujja era najja ku dduuka lyange ne njogeramu naye. Ne mugamba kati olaba ebiviiri bino nze sibimanyi naye ngenda kutwala eri abantu abakola ki ababitegeera era agenda kubuulira nti kino kuba nze omuntu bw'ojja nange ngezaako okukwasa omuntu ali mu mikono emituufu nti omuntu atanswaze n'agenda bambi omukyala n'amunyonyola n'amugamba ebiviiri njagalawo ebiti ne mugamba nedda mubuulire ekintu ki ekitambula kuba oba omanyi bizinesi gy'obeeramu oba okola kati ab'ebiviiri oyo oba amanyi oba braids oba biki darling oba bye bisinga okutambula era aba ne section gy'akola ki bambi omukyala n'ajja n'agenda ne bamuwa ebiviiri ne bamukolako bulungi kati we yamala n'agamba kati ebiviiri mbimaze kati njagalako ne ku buno obuntu bw'abakyala bu lipstick obwo bu makeup bu earring era nayo ne mmukola ki ne mmulagayo gye bakola ki gye babisuubuza kati oyo interest yeyo we yakola ki we yali teyali mu ngatto kubanga Alan si buli omuntu agenda kuggwera mu ngatto business nyingi nnyo iziri out there kati oyo omuntu n'alibadde muwa amagezi ne mmugamba kyetaaga n'atuula wansi n'asooka n'alowooza kiki kyayagala nga ye kubanga eriyo abantu Alan nga ye ayagala kutunda ngoye eriyo nga oli ayagala kutunda men's wear eriyo oli nga oba ayagala kutunda by'amasannyalaze eriyo oli nga ayagala kutunda malidadi w'abakyala so kati kisinziira osooka n'otuula wansi n'ogamba nze kiki enjagala n'omanya beesi yo w'ogenda okukola ki okugiteeka so si kuva buviiri ate ekintu ekyo bw'oba okyagadde gatugeze Alan oba oyagadde biviiri oba tugeze engoye oba ngatto osooka n'okola save nti ngenda giteekawa n'ogamba nti kakati bwe mba biviiri bye njagala ekifo ngenda kinoonyaawa n'omanya nti ngenda kunoonya ekifo wano weewati ne weewati environment yaawo eri etya mulimu abantu be ngenda okompiitinga nabo bali bameka n'osooka n'omanya akatale kagenda kuba katya bwe ntunda ebintu bino ngenda bba mbitunda ssente mmeka kuba Alan omuntu ajja n'agamba njagala kusuubula ngatto n'omubuulira ebbeeyi n'omubuulira n'omugamba naye kati ngenda zitunda ssente mmeka kati nze Alan bw'ombuuza ekyo ekintu nti ngenda kutunda ssente mmeka nze nsooka ne nkubuuza nti around area gy'olimu abantu abalimu batunda bbeeyi ki oba sooka olabe abantu abalimu ebintu bye balina like osooka n'okola survey Alan business bw'oba tonnagitandikawo osooka n'okola survey olaba n'abantu abo bajja mu kibuga tugeze nti oba mubaamu ebizimbe ebipya ng'abantu bagendagendako mubaamu floors naga kati eno floor bangatto be bagikutte bangoye be bagikutte kati gojja kuddira floor ke engatto ate ogendeko ng'ogenda tunda ngoye tojja kukola yes ekintu ekyo munaye nakibuuzaako mukwano gwange waliwo ekizimbe batunda curtains zokka ne mugamba naye katunze bwe nzijjako nga ndi wangatto sikola naŋŋamba tokola kubanga mindset y'omuntu yayingidde ekyo ekizimbe akimanyi kya curtain kati era waliwo ejjo omukyala yazze actually yavudde kireka abankubidde essimu Shifa we want to see you we want to talk to you personally najja naŋŋamba njagala okusuubula engatto zino ne mubuuza oyagala kusuubula ngatto like what's your range what's your budget naŋŋamba njagala okusuubula engatto za miliyoni nga 4 ne mubuuza oyina ekifo nti sinnafuna kifo nkyanoonya bunoonya ne mugamba kakati mukwano sooka ogenda onoonya ekifo nze sigenda sente nzaagala fine naye ate sigenda keera nkwate sente zombuuze nkuwe engatto za miliyoni 4 n'ekifo wennyini tomanyi kyogenda kutunda like tonnakifuna kubanga akyali ku process ya kunoonya kifo bw'oba amaze okufuna ekifo eyo that's when you can kulowooza what you're going to kusuubula okitegeera ne mugamba sooka ogenda ofuna ekifo olabe osinziire byogenda okuteekamu then awo olyokodde ku kiki ekiddako okitegeera kyoyagala
kati bw'oba oyagala okutandika bizinensi yenna oyina osooka okulowooza kiki kyenjagala okukola. Bw'oba oyagala ngatto sooka okole save nti ngatto zino ziri zitya. Bw'oba oyagala bags era sooka okole save so si kuva bubi eri nti okitegeera ekintu kyonna Alan ekizimbe ky'abakifa kya ngatto kijjudde engatto kyonna bw'oyagala tundirako baaga z'abaana weebale nnyo oba togenda kukola okitegeera. Kati ebyo ebizimbe obiraba kati olaba ekizimbe kyaffe flow yonna ya ngatto waliwo era neddako okitegeera. Kati kuba kati ekizimbe kyaffe kuliko ab'engatto kuliko ab'ebiviiri ab'engoye bali ku flow ya wansi okitegeera. Kati oba olina okuweeyinga ngenda ku flow ki okulekanga waliyo abantu nga bo baye yakola dde erinnya lye nga ne wabawa bamunoonya okitegeera. Kati okuleka ate ekyo kiba kyanjawulomu eriyo abantu nga ye brand ye yagikola nga ne bwabeera luddawa ne wabeerawa bajja munoonyawo wakola ki waali. Naye kati ffe tutunuulira oyo omuntu ayagala okutandika kubanga Alan olaba katugeze nga ekizimbe ky'engatto wano nti mwenna mutunda ngatto. Customer ayinza okujja ewa shifo n'alaba nga engatto zennina tizigenda mumukolera n'agenda n'atambulamu n'agenda ew'omulala ate n'agula ku mulala oyo naye nga lizikiye okitegeera. Kati omuntu asobola okutambula ate wange n'atagulawo ate n'agenda n'agula ku neighbor wange. Kati bw'obanga watadde mu wantu nga ekintu ekyebakolerawo siwe wamu olaba nti awato oba tojja kugira kuba ffe Alan olaba ebintu by'omu kibuga bano bakasitoma oluusi oba tewakoze naye programu nti agenda kujja kugule wabula eriyo abantu ye nga atambula butambuzi n'agwa ku shifa bulijjo neno waliyo engatto n'akugulako okitegeera. So bwe kityo bwe kiba wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. So nga tunatera okuba nga tumayiza programu yaffe y'olunaku olwaleero eri omukyala atulaba olunaku olwaleero mbadde nkusaba omumpeera obugambo obuyinza okusemba kubanga ayagala okukola si nno omukyala yekka waliwo abaana b'obuwala ababeera ne babrothers baabwe brother naye nga brother wo ssebo mukambwe bitya takukkiriza kukola naye kakati njagala n'omusajja ono omunnyonnyole what exactly happens in China bairiyo oli Uganda China Dubai wajukira oli Uganda Dubai mpulira beetunda China mpulira beetunda oyina nga nsobola Thailand nga okimanyi nti abantu omanyi abantu balina endowooza zaabwe buli omu oli ogenda nagamba batugamba abagenda e China mbwe abasuubuzi bonna beeryamu ndoza owulira abasuubuzi bonna beeryamu bwe bamala okusuubula nga bakola ki beeryamu musuubuzi n'omusuubuzi simanyi naye they have that saying naye kati Alan nze nakulaga example nenkugamba obudde bwe China nga bwe butambulamu n'ebintu nga by'olina okukola oba wakooye dda Alan otambula n'owulira nga n'amagulu gakuluma n'otuka kati mu butuufu obudde bw'omusajja ogenda okwekakaatika kuba ogenda bujjawa okomyewo wenna nze nagamba tulya kimu eri olya meal etegerekeka ebeereemu n'omanya nti nkoze kati mu butuufu ogenda okuva mu katale nga wenna oli exhausted kakati mu butuufu ddala ogenda kujjawo amaanyi ag'omuntu agakwekakaatikako
kale nze simanyi oba nze nga nze oba ndina munafu bunafu mu ebyo ebintu naye nga oba ogenda kujja that guts imagine having a long day obukoowa obwo bonna ate odde mu santiri kati munaye buli omu ayina endowooza mbadde sikamanyi naye Jose bw'asese ne ŋŋamba yakaye abadde akamanyi santiri santiri naye nga omukyala yenna ali eyandaba n'abaami baffe bano bakyala bammwe bambi mubawe chance trust bambi sigamba nti because agenda kusuubula nti bagenda mwebakako kati olaba abamu bamanyi ekibatutte kati Allan gye bali abo abaana nga bo omulimu gwabwe gwabatwala gwe bagenderako koze era gye bali eyo Dubai China nga emirimu gyabwe gyejo okitegeera naye nze sijja kulimba okusinziira ku kyemanyi ne ku kyendaba nti omusuubuzi ava wano n'atuuka n'agenda China nadda mu santiri sijja kulimba kubanga nkubuulire abawala bano n'abakyala bano nabo bwe balaba ku bakyala nga ba Shifa n'alaba ku Jojo n'alaba ku Primu n'alaba ku abaana abato abakozi gwokimanyi wano e Kampala waliwo abawala abato nga bakola bizinesi zaabwe nga zirabikako abaana balina amasaluuni amalungi abaana abali mu botics anti olaba Allan wanene e Kampala bw'ovaayo n'okola ekintu kyo like ng'omukyala bagamba oyo yeetunda kasita successful yes bagamba oyo yeetunda waliyo basaponsa actually mu interview eri yasooka mulimu comment oli yagamba no kali mu TikTok waliwo yakasalayo n'akateekayo oli ya commentinga n'agamba boogerera awo naye teboogera biri mabega oyinza osanga wagiraba wali yagula lanchi simanyi wali yagula bikiwa naye nga kakati agula ebyo olaba ate Allan nze kankubuulira olaba ffe ba business women bw'otandika walayo okulowooza ennyo ku ssente n'obudde bw'abasajja oba tobuyina olimba I am telling you oba obeerawo otya nze bw'otandika okulowooza ennyo ku ssente kuba kati oba ogamba kati wano nzizaako ki oba olowooza nga musajja okitegeera kati ogenda kugamba kati ate nzire mbi abasajja agenda kumpa ssente mmeka ezo ssente zesisobola kwekolera nze era Allan nze tolina kyonnimba tolina kyonkakasa kubanga ssente nzinoonyezaako era nzimanyiko nzikoze kati ogenda kunnimba ki ate era olaba n'abasajja baleka abakazi ba exploring emmo okitegeera kubanga mukazi wo wakeera ku makya n'agenda oba n'alinyenyonyi n'agenda e China biki kati omusajja agenda kukulimba ki Allan kati nze omusajja ogenda kunnimba ki mbu ngenda kutwala China simanyanga olinnye ku nnyonyi biki oba obirabye jjukira omuntu buli wabeera exposed buno buba tebukumalaamu okitegeera kati omusajja ajja kuva eri ayagala okutakinga advantage of you simanyi ngenda kutwala biki ennyonyi nange nsobola okukwesalira tiketi n'enjirinnya okitegeera kati ogenda kumpa ki ekyo nange kyesisobola kukola what's one word joyinza okuwa abasajja abasapootinze bakyala baabwe oba girlfriend ne batuukako we bali abo mbwebaliza ddala beebali nnyo era abo abasapootinze bakyala baabwe nkiwa bw'obanga ekintu ekyo wakikola naawe at least ekirungi ekikirimu oba okiraba okitegeera omwami ewe aba yakusapootinga ne bwakeera ku makya n'agamba nti oba babe nyambisaayo $5,000,000 ngenda zikuwa oba in a week's time oba 2 weeks time okitegeera kati omwami yolooza aba teyeyagala Allan yeeyagala wallahi yeeyagala okitegeera ate era nammwe abakazi muberekerawo okubeera abakodo bawo abakuwadde ku ssente naawe muwe tebakayinza kawulira oyogedde bubi awo oyogedde bubi eri eba ssente ya kikazi muwole tomuwa muwole sigamba kuba babawole basasula basasula gwokimanyi eriyo omukazi nga saawa zino abanja bbaawe $10,000,000 basasula naye buli lwadde waka nga akimanyi alinayo ebbanja akoma omunyiivu weeza feezi z'abaana nze wano mbadde basasula bambi basasula bw'aba tasasula tomuwa
naye omwami bw'aba akusabye ng'alinamu obuzibuzibu ate okulyako okulya kulyako okulya ku ssente y'omukazi no akumwami wo ssente n'alyako ate Alani omanyi kankusese omanyi nti abaami bano banyumirwa nnyo ng'omukyala tugeze ba Alani ogenzere mukyala we tugenze out ne tutuuka ne tusaba oba twavinze kaddina kaffe bulungi nnyo n'okwata mu nsawo n'osasula bbiiro gw'owulira otya we bakikola sikifunangako munnange anti ekikulu abakazi naffe twatusuka nnyo okwagala ssente yaffe ssente y'ekikyala eyo giveeko baaba naye ssente y'ekikazi yeefaanana etya like ziba zaawukanamuko n'ezaffe oba ezaffe za pinki oba red bale njagala ogirabako mu nsawe yaffe eremera nnyo mu nsawo ssente y'ekikazi eyo njagala ogirabako yo bwefaanana ssente y'ekikazi Alani eremera ebanga eriko supagulu naye ng'ate abaami nabyo bibasanyusa bambi bibasanyusa kale nga tumaliriza engato waleese empya oba sitooka ekyaliwo nnyingi engato naleese empya abaagala okusuubula ne bano abambazi zonna weeziri jjukira nina luxury ne zino ezaffe eza bulijjo kati abaagala okusuubula n'abaagala kamukamu bonna emaali weeri ate era nga nkyaleeta jjukira tugenda mu festive season kati emaali ye ekyajjira ddala mu bungi era n'abo bonna abaagala okutandika okusuubula n'abo abeewala emaali tugibaweereza Alani kale ebigambo ebisemba tuve wano ebigambo byange ebisemba omuntu yenna ndaba ali eyo bizinensi yo gitwale nga ekintu ekikulu ennyo ekintu ekyomuwendo bizinensi kikulu nnyo gitwale nga oba ngamba ekyomuwendo kuba bizinensi eno Alani yekubeezaawo yekuleetera buli kimu ate bambi bakasitoma bwe baba bazze muba treating bulungi kale tosobola kubeera 100% naye gezaako omuntu omuwa ekyo ekigenda okumusatisfyinga ate temwerabira customer care abana customer care kikulu nnyo Alani abantu baagala customer care customer care kikulu nnyo in business kale ndoza leero tukomaawo nnyo nina ebyokwongerako maybe next time kale kantumire ku mukaddanzaala bannange mutumireko bambi maama waffe omulungi maama waffe omulungi mukyala Nakachojja naati ali awo Kafumbe mu Kasa Road atunda by the way muceere kawunga bijanjaalo mugendeyo mumuwagira omukyalo oyo bambi akoze kyamaanyi nnyo mu bulamu bwange ab'amasomero mwagala bijanjaalo muceere kawunga kusupplyinga mu masomero asupplyinga asuubula birime muceere kawunga bijanjaalo kawo ebyo weebityo kati oyinza okuba oba olina barracks oba uwanga mwagala kusupplyinga abantu bammwe mu bungi emaali gyeri agirina kale toyanze ALLANCRUZ gemanya nabagamba okubaleetera ebibagattako kyensinga okukola ng'omuvubuka era show zino zolaba zino bwe ziti nkimanyi zifuna views za si nnyingi nnyo naye at least neyo abantu 10 ebyo naye nga bategedde message eno era bo ne bakolanga bwe mbanjagadde kinsanyusa okusinga okubeera ne video ng'eyina emitwalo 5 naye nga abantu bonna bavuddeko baseka busesi tebalina kino kimu kye bapiikinzeewo so show eziti nziteekawo olw'abo abaagala ebizimba yes buli omu ayagala ebizimba naye kwabo abaagala eri ayagala ebizimba n'ebisanyusa naye buli wiiki kyoba omanya Shifa abeerawo wano buli wiiki so ndikodinga lwakusatu so show nengisaayo either olw'omukaaga oba olw'okuna omwezi ennaku gweziddako keep on checking ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutu saagala kusukako wano olunaku olwaleero musibe bulungi enamba za Shifa ziri wansi awo mweraba nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road
kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Future Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Future Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu, ayavula, atengerera, atambula okutuuka waakulira, taata ne maama basuubira okuzaala. Future Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Future Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Future Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby. Tusiba n'okukola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo. Okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo, tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Esimu kasiakano kankwanjulye mamiga gyesi abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga syamusanga Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.